The Speaker is a criminal herself. The Speaker is a criminal, so we don't really have time to exchange with criminals. If somebody commits a crime, then let the evidence be presented, let them be presented in a competent court, and let them be either convicted or acquitted. We are not going to negotiate our rights. We believe in the rule of law. If there is the rule of law in Uganda, let it work. If the courts function in Uganda, let them work. Our brothers and sisters who are in prison for the longest time, the political prisoners, are innocent, and we continue to demand their unconditional release. We are not going to negotiate, because if you ask us to negotiate, what do you want us to give in exchange for our freedom? Bobo yagala tuteesaganye n'omuntu ng'akutte baganda baffe nga tebalina musango, oyagala ffe tumuwe eki atuwe baganda baffe, kubanga kibamba sibira dembe lyabwe, ate dembe lyabwe eryo si beetegefu ddi waayo, ne bwe banaateebwa bajja kusigala nga bayanira eddembe lyabwe. So si lyakuteesaako naye lyabwe ebange kuba constitution erigarantinga. Everything we do it in the open. We are a transparent political party, and what happened was in public. The information came from the public domain, and we dealt with it as our morality levels permit. The so-called internal conflicts are a creation of the media. As you have seen, so many TVs have been on rampage, trying to create a non-existent impression that we have conflicts. No, they're not conflicts. The only conflict we have is with criminality, is with corruption, and we deal with corruption as people that know that corruption is a cancer that has bedeviled our country. Thank you very much. Maybe lastly, Honorable Mpoga says you are under siege and doesn't know how to help you. What's your take on this statement? Well, we major on majors and minor on minors. Iza kwogera kwange kukukakanya ate kusa kuba memba bange benkulembera mu kibiina. Njagala nnyo njogere ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna. Kati budget eno si ya NUP yokka, wabula reflectinga ekifaananyi kya opposition yonna. So saagala ensonga za NUP ate nziyingize mu bibiina ebirala, njagala njogere ku kintu ekigasa eggwanga lyonna lyonna, si kibiina kyokka nga NUP. Webale nnyo webale. Maybe brief in English. Abalina endowooza nti one negotiating okutaa abamu ku bawagizi ba NUP. Kyannaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bwabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka. Bwabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika, then amateeka gakole. Bwe mugamba nti omuntu bw'aba amenya etteeka bateesaganye naye, then tugyewo amateeka bibeere byakuteesaganya. Baganda baffe abaasibwa mu makomera tebalina musango, n'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango. Bwe baba balina omusango baleetebwe mu kooti bavunaanibwe, omusango gubake muvi oba bagusinge bejjerere. So si kuteesaganya nabo. Eyo enkola ya kiyeekera, tetukkiriziganya nayo, tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka, era bwe tunatwala obuyinza y'enfuga gye tujja okutambulirako. So ekizibu kye tulina okusooka okugyawo yenakyemalira Museveni, then tubeere n'eddembe ebisaasanya ssente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero, ng'amalwaliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kiki oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso abadde owulira mu Paliamenti, naddala ensonga za komishona wa mutuuseewa? Well, saagala ensonga eno nene gireducinga ku muntu omu. Ensonga gye mbadde sikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omu ku ffe naye yalisanga mu nsonga eyo, naye abamukulira be basinga okulya enguzi, okugeza sipiika waffe wano, sipiika wa Paliamenti ya Uganda ye nakinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako, ensi n'ekimanya, n'ensi nemukolinga out, kubanga ssente ezoonoonebwa Paliamenti eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda, kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo, sipiika wa wano, nga mulimu si bokka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe, kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa, ate tujja kirwanyisa. Ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo.
lwe tulina obuyinza wonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesizigiza Uganda emabega. Mu kaseera kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanjite obutalotalo oba entalotalo tekikosenga gye mulina okutambuzawo emirimu gyammwe otanti poliisi. Ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo. Okola ekituufu we luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi nga tulwanyisa obulyake nga tulwanyisa obwannakyemalira lwo luba lutalo. So si mu kibiina kyaffe nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa Paliamenti yalidde enguzi kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera. Ffe nga NUP tuba wa kyakulabirako tuli option era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja obikola nga tumaze okugoba nnakyemalira. Biki byeyogera ku bigambo bya Honorable Mpuuga bye yagamba nti you are under siege